Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abooluganda bino bya nnaku era binakuwaza. Bw'obanga obiwadde obudde n'obirowoozaako ojja kukiziganya nange. Abantu bangi bajogeddwa mu nsi yaffe Uganda, naye tewaliiwo muntu ajogeddwa kwenkana Ssaabasajja Kabaka. Bannange Ssaabasajja Kabaka ajogeddwa, ajolongeddwa at that extent. Ssaabasajja Kabaka y'omu ku basajja abasinga obugagga mu Uganda. Abamu bagagga olw'okukola nti bakoze nnyo ne batiteekanya kino ne babba kino ne balyazaamanya kino ne bakwampanya kino, naye omugagga atakola nakola ng'ebyobugagga byalina bimumala bumaze okuwangaala mpaka lwanaafa nga takoze mulimu gwonna naye nga mugagga alina buli kyeyeetaaga. Naye mutunule bwafaanana olwaleero. Obwakabaka bwa Buganda bwe bwakabaka obusinga amaanyi mu bwakabaka bwonna obuli mu Uganda. Ekyo buli omu akikkiriza. Naye bwe kiba nga kabaka w'obwakabaka obusinga amaanyi mu ggwanga bwatyo bwayisibwa, bwatyo bwafaanana, totawana kulowooza ku bwakabaka bwalala busigadde kiki buyitamu, kino kikumala. Katonda wange, omusajja alina obutuuze e Bungereza, nga Bungereza agiyingira ng'ensi ye. N'aba ng'anoonyezebwa ebbanga eryo lyonna, ng'abanjibwa ebbanga eryo lyonna, n'alabikira Namibia. Alabikire mu kifo ki era ng'afaanana atya, nga bw'otyo bw'olaba afaanana. Oyo ye kabaka wa Buganda. Tunule olabe bw'afaanana. Naye bannange, Katonda ono yeesigaliza obuyinza. Tunuulira boss bw'afaanana, otunuulire abakozi abalya ku ye basasula omusaala, olabe bafaanana. Bali mu masuuti ga bukadde 5, bali mu masuuti ga bukadde 2, basiba ettaayi zakakadde, just ettaayi. Tulina musajja tulabe bw'ayambadde. Ani akola ku pulogulamu y'okulaga kabaka eri Obuganda nga kabaka alina kumulaga ng'afaanana bw'atyo? Kigendererwa ki ekiri emabega w'okutulaga nga kabaka ng'afaanana mu mbeera etunakuwaza? Naakalaba Ssaabasajja Kabaka mu vidiyo ez'enjawulo ne mu bifaananyi ng'ebifo bya njawulo mu kijaketi ekyo. Ne Namibia era alabikiddemu eyo jaketi. Kabaka azze alabika emirundi egisinga obungi ng'ayambadde empale asibye omusipi nga ne fulaayi bagikyamiza eri sayidi emu. Abaffe engoye ezituuka kabaka mu nsi zaggwayo ze musobola omutungisiza n'azambala nga zimufiitinga bulungi n'alabikako bulungi nga mmwe abakozi be bwe mulabika bwe mutyo, nga munyirira nnyo mmwe abakozi ba kabaka. Mmwe mufuna oba mmwe mufuna mu kufaanana kwa kabaka bw'atyo. Lwaki mutulaga kabaka ng'alabika mu bifaananyi eky'obunyoomofu bwe kityo, nga mmwe mulabika mu bifaananyi bibaweesa kitiibwa na kulabika bulungi? Mwagala kutukyayisa oli alabika bwe mulabika bulungi, mutwagale mmwe bakabaka. Ffe tetwagala ngoye ezo, twagala muntu ali mu ngoye ezo. Newe munaamwambaza ebisanja, oyo ali mu bisanja ye kabaka gwe twagala. Nkimanyi nti omuntu ali ku level nga kabaka gy'aliko abeera ne badizayina be abamwambaza, abamuteekera by'agenda okwambala. Naye ani ateekera kabaka by'agenda okwambala? Ne mutulaga kabaka ng'ali mu bukanvaasi n'ekisaati kyalegeza nga kyonna kinene bwe kiti kiyiika buyisi kiti akikubye ekikalu. Ne mukuba ekifaananyi vidiyo ne mukwata musajja watu ne mulaga eri ensi. Bw'atyo nga bwafaanana. Namibia gye mutugamba yakyaddeko okusinkana ani simanyi bamuyita batya ambasada we Namibia ng'ali bw'atyo mu Niigiina. Mu ngatto eziri mu nsi tekyaliyo ngatto zituuka kabaka alina kwambala bikanvaasi na Niigiina.
nijera bikidawula nti oyo yanti ye kingi ye kabaka wa Buganda ngali munigina ne bannange omusajja yabakola kyo kumujja ogotuuka kwekyo Charles Peter Mayiga omusajja yakukola kiyassa musango okuteeka mu ifo yakussa okuba nti ayisibwa mu mbeera efaanana bwetu nga olaba olyokke era oli mumativu kabaka okubanga afaanana bwatyo ebikwata ku bampuuga ovaayo n'oba mukambwe nnyo n'ovuma buli omu ebikwata ku mpuuga nga bye ne bavaayo omunenya ku bubbi bwakoze alidde enguzi ne bavaayo okuva omunenya ku buli bw'enguzi bwakoze olwo n'obeera nga buli mukolo w'onooyimirira olina okuvuma n'okukkakkanya abo aboogera ku mpuuga emize emibi gye yakoze egiswaza Obuganda n'Abaganda ebikwatagana kabaka okuba nti alabika bw'atyo eyo si nsonga kikyogezaako tulaga muzeeyi gwe nga tetulabyeko ng'oli mu binniigiina yonna gy'olabikira mu masuuti bwegaba amakanzu gaba ganaaganyirira gayiika buyisi gati bw'oba oyambadde kazo ziri zennyini ezaalagirwa ezambalwa abaakolamu nelaba mukama wo bw'ayambaddira mukama wo bw'afaanana boosiwo daba bw'afaanana oyo musajja mugagga ateetaaga kukolera muntu yenna okufuna okubeera obulungi talina kukolera muntu yenna bakolera mukolere kubanga byonna ebitegeeza okufuna ssente abirina nga byeteetaaga nakuva wakagenda kugenda kukola alina gavumenti namba ng'erina kuweereza ye niraba bwe muweereza bw'afaanana nammwe abamuweereza mwetunule bulabe bwe mufaanana bigatta awo ebire neewuunya abayita Abaganda nga mukyayimba ekitiibwa kya Buganda kyavadda nga mukyayimbira ne mulimba ensimbu kabaka wafe waligwa wendigwa wano omuntu bavuma buvumi muyimbi just omuyimbi ne babaako kye bamwogeddeko ng'oluusi na kituufu nga bwe bakyogedde naye nga abawagizi be balaba kiswaza wadde yakikola nga kituufu ddala yakikola nga n'obujulizi bwe buli obulaga nti ekimwogerwako yakikola naye nga abamuwagira balaba kiswaza ne bavaayo ne bamudifendinga okugezaako okulaga ensi nti ekyo ekimwogerwako kikyamu wadde nga obujulizi bwe buli abantu babulina ne bafiira ku oyo amwogeddeko ekyamwogeddeko nga tekyamazima naye kabaka ayisibwa atya bw'atyo Abaganda ne musigala nga muzize emikono era nga mulaba mulyokke okulaba kabaka wamwafaanana bw'atyo temuddamu kulimba kabaka era nze mmanyi kabaka ali so disappointed mu bayitibwa Abaganda kibi nnyo.